mutya Kamiri nze nagambye watta omwana ngenda kugamba bino famire ya Kalamagi muveeyo muwulire ebigambo bino mbawa magezi olunaku omwana Kalamagi lwe yafa yali birthday ya AK47 ekyo bakibagamba yali birthday ya AK47 emyaka oyo ajja gibabuulira gye yali aweza. They're using me. I'm telling you. They're using me. I'm not using us. They're abusing me. Bloody. Chameleone avudde mu mbeera oluvannyuma lw'abantu be yakwatako n'ayamba okumukozesa yakiyise embuni ya they used me bamaze okubeera nga bamukozesa kati ate bali mu kubeera nga bamuvuma. Chameleone avudde mu mbeera however Kabaya ye avuddeyo okubeera ate nga akkaatiriza ensonga ya penge gye yayogera mbu Dr. Jose Chameleone yatta mwana mulenzi amanyikiddwa nga Kalamagi ate ono Kabaya aleetedde eddala ne bwino lwaki baamutta lwaki yali mu premises za Dr. Jose Chameleone na lwaki bamutta naki ekyali kimututte yeeyo waabo abo nabona bali bagamba mboba ensonga ali ya trespass oba yali agize kino na kino yagamba balimba tu awadde ne suggestion mbusinga omuntu avaayo n'ateekawo miliyoni emu oba bbiri kwabo bonna basobola okubeera nga bavaayo baleeta obujulizi n'obukakafu abaana bajja sobola bunnyo okwogera kubanga bali yala naddala abo abali mu kibiina kya Lion Island oba baaliwo olunaku olwo on top of that n'atuwa ne bwino mbu yali birthday omugenzi AK47 akatamika nkakuzanyira okuba gye katandikira paka gye kagwera osobola okubeera nga okeerabirako naye nga sinabeera nga nkakuzanyira kankusaba subscribing ondigende ku notification bell tojja kubeera nga missing updates nzikiriza nkutegeeze ku Sheyi Ssebugwawo aze okubeera nga akutaasa ennaku n'embeera embi mw'oli mu kubeera ng'oyita naddala ggwe ali ebweru nga visa egaanye onoonyeza omulimu gugaanye empapula zikutawaanya ssente zikuyita myagaana gyangalo otawanyizibwa ensonga z'omukwano Sheyi Ssebugwawo aze okubeera nga akutaasa ennaku eyo nga akulombera edduwa mukubireko ku enamba y'essimu tojja kubeera nga wejjusa abapalala nga muwaga abasajja bano mugenda basuula mu buzibu kati olwaleero kambagambe mujja kiyimirira mu mutya Kamiri nze nagambye watta omwana ngenda kugamba bino famire ya Kalamagi muveeyo muwulire ebigambo bino mbawa magezi olunaku omwana Kalamagi lwe yafa yali birthday ya AK47 ekyo bakibagamba yali birthday ya AK47 emyaka oyo ajja gibabuulira gye yali aweza. Deni n'ekirala omulenzi oyo Kalamagi waliyo girlfriend we ku birthday eyo omuvubuka oyo yajja kunona girlfriend we mmwe temusiriwaza abantu nga mubalimbalimba nti ffe twogera ebintu bye tutalinaako mutwe n'amagulu. Njagala munoonya omuwala oyo eyali girlfriend w'oyo omwana Kalamagi agenda babuulira ekyaliwo. Deni ekyo bwe kibalema mukwate ssente Kamiri naawe abaasirika toyina ze wabawo olabika muteekeewo miliyoni ezeezi mugambe bajje bawo obujulizi muweeyo n'essimu yammwe tewagenda yita nnaku ezi nga tebannabakubira abaana abo kubanga nabo baliyala bagenda kubagamba ekyaliwo kyonna omwana wo teyafa mbwa oba yali erina kyakoze yali agenze kunonayo girlfriend we kakati muddemu mwasame mmwe mwasama yasama gye mukoma okwasama gye tugenda okukoma okukuba omusajja wammwe paka n'emisango gituke mwagambye mwatandise okutumanyira atakulekera tokola ki tomulekera kati n'ebyo mubiwakanye tuddemu tubaabye n'ebyo mubiwakanye mmwe gwe ekigambo kye wayogedde ggwe nga weekomyawo wano ne weeteeka kumpi n'ekyagulanyi ggwe napositinga ne vidiyo ey'abasiima ogenzi gwe oli Kayuda kati tugenda kukuba n'emisango giddemu nze mbagambye famire ya Kalamagi munoonye omuwala oyo kimala bwe mba temuyina ssente mugende munoonye yali girlfriend we gwe yanonayo kati muddemu mwasame mujja kuwuliramu gwe kano ogenda kulaba ggwe ffe tetubatya omanyi mukangakanga nnyo mutiisatiisa mutiisaani toddamu ggwe